katika nkuwulire yatolina wanziwala niko baby bera sorry outside Labonita okay that's it oh anwazi obanga muganda coffee hello yaliwa nagolido mwala kozonye najimisinga ili yanisatu naye obubidi zigebali si ndichoto teweta obuli bukuma sabura hiyo sigira hello omuzanyo mami bebaziza zina kanzi tu jamwe katubokwa ngoba ngizokuja kushaka nenda kubokira wa mami penda ko mwami kana kayimba Abantu mukiba mbanye sana kula ndio kula bonita jenga galo kula bwanani komutaka kumugolera mulekwe mutamubuza kula jinga mubuza kula bantu kanta je sabo kutuliza wasibokolera bokolera ko kajeresane kajeresane amani sebo tetugenda kubadilika hatiza kama bili ngangale kama ngena na kaneno shia Sidia ndeka wengo tamangida ne mkenya mama urumunyeza tukunda bakati mwangalire mama jijaji amashobonga gazimera abantu tokutokija neta mukulu ngalisobola tolina wanziwala niko sorry outside Labonita okay that's it oh anwazi obanga muganda coffee hello mama wange aliwa bulao mama kusima kwensabula aliwa yangu wako inaenda kwekuba joje aliwa nagolido mwala kozonye najimisinga ili yanisatu nenzo zangu peredene yangu wa mami obubidi zigebali si ndichoto teweta obuli bukuma sabura hiyo sigira hello please stand up and walk to the people
Nyabo tula wansi. Ono mugulu. My other teacher. How are you? Who's your father? Uganda kumukwa. Uganda kumukwa. Uganda kumukwa. Pamependa kwa mwami kana kanyumba. Dari yodi, dedo banje bulungi. Kumankwara nakalala, wado li bulungi dari yodi. Omose kunya kwabo. Kwata nakalala sakala we kwabo. Kwata nakalala. Ngai. Dari yodi alaika se kubeka, ojoja mu baby. Oyagala kubeka afansa dari yodi. Kwala kanja kaliwa. Wala kanja kwena kaliwa. Uno wala kanja. Ibuko uze kwa mwila kubantu wala kanja kwa naye, mwila kubantu. Para kwe uyo. Kirani. Kwata nisa kwata sagala we kwasi. Wata boye. Ani wala. Buwende wa bagala boxi, aliwa yagala boxi. Twai abana bazanyise. Wangi. Niwe fibi. Ani. Fibi. Na fibi na woni. Mubebi. Fibi mubebi. Naje mama. Kwata boxi. Kakola katia. Mbokuwa lotion. Lotion gendo ukakozesa. Maniko jogendo kasigare. Ladies and gentlemen, now stop action. Mr. DJ. Mwana sina tabu kama mulungi. Yesebo. Bana Uganda bakuwagidde. Mwana kyewunyisa ntiddemu. Ebintu ebisesa mbadde backstage eyo mbadde wansi. Bana Uganda abamu ensoma nye ebifane nkirabire leero mbu abantu banyumirwa nnyo omuntu nga afeirinze. Abantu ne batandika postinga show yange flopinze. Kinnumye nnyo lwa nsonga mbadde ndowooza ffe tuli baana bato. Abantu ne bwe baba abatono bwe bati muwagire naye ate munnaye gye biggweredde nga nina goolo 7 kwemu. Ebyo tebibula mu business tobawa budde. No si kubawa budde naye jasimba gamba beetereze lwa nsonga nabo bagenda zaala abaana. Ne bano baliwulira batya nga baana be babayisizza bwe bato. Omukono bana Uganda gwe bakulaza okwogerako ki? Simanyi. Jasi tubeereyo nga tetwemanyi naye jasi leero kyendabye eddoboozi munansonyi walifudde naye leero kyendabye eno laavu gyendabye tuba tulina kwongera mu maanyi byetukola nakuba hambo erinsi yamaanyi. Ekiroozo ky'okola show okijja ku ki? Bw'amala kulaba kyakala nga akoze oba wali okirina before? Kyemanyi nabasooka okufuna ekirowoozo ekigikola naye nga nina she Dubai naye nakola show yange mu gwa 6 ne Alex Mwangi. Mukulu president tumulabe bali awo akoze ngani ku show yino because yakutwala ku TikTok. Olunaku lwe nalanga show omukulu ono ensonga lwaki mbadde njagala abeerewo omuntu yasooka okumpa sente yampa miliyoni 4 nangamba Micky tandika wonna waganye nkolaki kubira essimu nanga atonteeka mu mawulire nkuwanga kyaliwo kyobola banze mukase ne mugajangu mwana nkogereko naddamu nampe miliyoni 2 ya tolabye production yange webadde faanana ate nga nakoze charity show kitegeeza nze yataddemu sente za production eyo nanga bwogirabye naye ate ekirooto kyange mwana nze kituukiridde mbadde njagala kuddiza abavubuka bannange kuddiza ku single mothers at least mbaddiza mwana bwembanga byettaka nga byepiki nga byefiizi nga nange mbyetaaga amazima mpuliranga nze omusajja asinga okuba blessed ku nsi essaawa ate Katonda ono talyanguzi nzijuza abantu waggulu ne wansi ne batuula wansi abalala ne babagoba bambi yamuntu ebintu byogabye bibadde bya bbeeyi mu nsawo waka ennaku onootwalayo si mu bubi by'amazima sina kyentutte naye nkizzaayo ku kyenkugambye njagala ekintu kye bayita charity kibe charity saagala ndage buya essaawa eno naye tomanya nditwala mwana nditwala kasima abaho omutima omugabi ng'olina gw'amaanyi lwaki ogaba nnyo amaanyi ananiwazifaaka abaho nga bulijjo nze ngenda kukuwa nsooka kutunuulira oli otya weebulandiiza otya
Simala Gaberi nekugabira wankusanze ku street mikono kyali wange ebyafu ebya TikTok byora batiyomba ekyane mwekuba asoka ne Micky yali kyali wange nyinyi ne Sharifu ibwa ne bajja ne bafuna mu butakanya ne bamweya bafuna obutakanya ne twawukana ne Micky najja nansanga kutushabu gitizanyi n'omupira nagamba naye Franka buzibu kyo bwakutuuka ko ne UG ono UG za video yaliwo ne mugamba kale nsonga tuddamu kati Micky buyatuuka n'atufuna ekirowoozo ekikola show ne mugamba naye ebintu ebyogenda okukola toli muyimbi bantu banajja nagamba Franka abantu bajja kujja nangamba kati gwe badde oteesa otya ngamba nsiina byenteesa kujjako ngenda kukukwatirako nemugamba olina akawala kobeera nako ku TikTok abantu bakagala bannayuganda bakayita haramu badde njagala otuule okoleka situation abo kimu n'okutwalinga n'azigata nezikwata $8,000,000 nezikwata $8,000,000 nga tumaze ozigatta nemugamba ngenda kusooka nkweko ennya deni zirengwengera ennya neno omuwala nti nakwata $4,000,000 nezimuwa nga tetuli mu kamera restaurant gye twali tulira emmere nenzija nemwongera 2 nemugamba omuwala sooka konfaminge bw'abajja omuwala n'ateekamu ne oba bagiyita visa sina passport sibimanyi n'akola buli kimu kati famire y'omuwala omuwala bwe twali tudiringa oleeta ne beekyanga ne bagamba ono agenda sayininga oba kwemba sente kibiki bateekako okukwakiriza negamba Micky oba biganye kolaki bireke Micky mutwala nga kyali wange ate yeeyisa bulungi ku TikTok nze njagala omuntu alina abaana bonna abali ku TikTok balabirenga kugeza ekyakala n'omwami ono waliwo aba inspiringa Micky okujja ku TikTok sijja bamenya amanya naye ne bwakola short ayinza kufuna abantu 10 because kumula abantu kuvuma abantu naye Micky adda ku TikTok ye nakola comedy z'abantu ne basanyuka ne bagirako abantu 12 so kyemusimira yensonga lwaki namukwatirako owaye hala aliwa owaye hala bazze mu luzungu nsaze tiketi buli kimu kuba it would have been a blessing omukyalo yazze kuba ye yankomyawo before you page man naye twali tumaliriza buli kimu nga mbuukinze ku mistiru yali agenda osula kati nga 3 kojjawe ne bankubira ku botiimu kojjawe n'ambuuza omulimu gwenkola nennyonnyolako ne muga naye muwalawo kyali wange kati nangamba ngende ku embase yetta Egypt mu Uganda bampe form simanya nendabanga ate banfuula fala ne muga kojja gwe ne muwalawo musigale Dubai kiriwo muganda wange kati omukwano gwo naye gusigaddewa we are friends naye because of time nabadde nakoze ne skit gye mbadde nina okukola nga yakoze video yekutte video yabadde agenda kwogerako n'abantu naye time tensobosezeze mbadde saziraavu nga nina obba waakiri bakoleki bayimbe obadde ne Spice Diana ayina costume jazze nayo gwe yagimubalidde yayo yali creative muganda wange naye kyemumanyiko she's so real kubanga ebintu byeyekozaawo oba toli kibanda wenye tabyekola mwana kyemumanyi temumulabangako ngaakola ekintu bwekito naye tuzze tuzanya series zaffe ate nga n'ekirala Diana nga yenze nga Micky anzimbye zabayimbi abanzimbye mu industry eno mwebali mulimu Karo Kasiita Diana naye Diana yanzimba nnyo yampa nnyo platform anteeka ku page ze so kyanyamba nnyo mwana so ekya costume byonna twatuula ne tubibala ne tuyisangamu paka leero Katonda watuyambye and we produced magic Micky awo wennyini ebintu byogabye tulabyewo tagenze bulungi akajjagala ttaka nepiki obuzibu bwavuddewo ngenda lemera ku nsonga emu yakucukula tiketi bane nakuba tiketi ezasooka omwezi gwe nalanga sho ekyamala enviiri ku mutwe nga bazitundawo ku mulyango nga naye akatabo kali mu bbaaga yange omwana nankubira nga Micky nfunye tiketi yo ne mugamba yiyo gigyewa n'agimpeereza nga nakatunda tiketi 10 ne tuzisazaamu ne tukuba tiketi empya ate ne tiketi empya nazo bazicupa